nga drone zikedde uwo olwaleere wakaliga nezimuyoola abadde road mayor w'ekibuga Kampala Ssalongo Erias Lukwago akwatiddwa ne bamuteeka mu drone nakati tunnamanya wawe bamututa watuufu. Kwaniriza nnyo gy'osinzira okubeera nga otulaba nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde ofedde olwazza n'okusoomoozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Nyina mwami Hassan Kirunda wa PFF People's Front for Freedom bakola byabufuzi basinzira wali Katonga Road mu kibuga Kampala. Agenda kubuuzaako tugenda tutandika okwogera ebigambo naye mwami Kirunda tukwaniriza nnyo nsaba osooka obuuza abantu tutandike program. Abatulaba mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda. Muna nsaasira muddu yange eyinza obutaba nnungi nga bwebadde olw'okufuna wano amawulire g'okulumbibwa kw'omukulembeze waffe ng'ate y'omu ku ba lead counsel mu keesi ya Dr. Besigye Dr. Kizza Besigye ne Ajobedi Lutale nga drone zikedde uwo olwaleere wakaliga nezimuyoola abadde road mayor w'ekibuga Kampala Ssalongo Erias Lukwago akwatiddwa ne bamuteeka mu drone nakati tunnamanya wawe bamututa watuufu. Zikedde ku makya ne beeyanjula bakedde ku makya bakoze abduction bamusamoninze tiwabaddewo samoni bya kiyaaye bamu abductinze but mu nsi yonna ezikula ku mulembe guno omuntu ali mu kiraasi ya Lukwago abadde road mayor ebisanja bisatu e Kampala yaliko mbaka wa parliament yaliko mbaka wa Kampala Central lawyer mukukutivu ayina nero farms wasangibwa. Tosobola kujja n'osuula bayaaye na drone kawwe gy'oli wamusamoninga dda kujja ye reporting n'otakola ki. So bagenza ozuuka ku makya nga drone zeetoolodde nti enkola eyo eya kijambiya ejjukiza abantu zi baasi zimpawa atali kaaba. Ate ekibadde kiyambye Mwami Museveni osucceedinga mu bukulembeze bwe emyaka 4 abadde yagezaako nnyo okuba nga yeerabiza abantu ebiseera bya Bobote n'Amini. Naye ekizibu kyalumba Mwami Museveni mu security. Abaagala osuula gavumenti eno bakambwe nnyo. Bali mu security. Kati zinda gavumenti mwennyini bakambwe nnyo. Amawulire ani agakuwadde oba nabo olabi malabi? Ndi mukulembeze mu kibiina. Bataddeyo mu gurupu y'ekibiina nti omukulembeze akwatiddwa. Ndi mukulembeze. Tebamukkiriza kuba simu, tebamukkiriza kukola ki? Kitegeeza mukyala we yainfominza abantu. Gindi chairman w'ekibiina kya PFF zigenza owere saa 12 ez'okumakya nga drone zeetoolodde uwe era n'aziraba ku kamera n'awandiika ku mikutu gye ng'alaga abantu nti ewuwe beetooloddewo. Siru ne tutandika okunoonya tukati tukyebuuza nti waliwo fayiro ebadde yakagulwa Dr. Besigye gye yabalagidde okugula ku CDF General Muhoozi Kainerugaba. Oluvannyuma lw'okumuwandiikako nti agenda kumutuga. Dr. Besigye? Yes. So n'awandiika n'ateekayo gindi eyo keesi eyo era nga mu nnaku zino babadde banoonya Muhoozi Kainerugaba omusaavinga. Kati simanyi oba nfa eky'okumusavinga ono akutte mukwate naye nze ndaba violation y'amateeka n'eddembe ly'obuntu we linaasooka okulinnyirirwa lijja kuleeta obuzibu mu ggwanga obw'amaanyi. So lead council mu musango omu ku lead councils. Yes. Yali omulodi wa Kampala Erias Lukwago. Yes. Yali yafayiringa case against General Muhoozi Kainerugaba ku biragiro ya Dr. Kizza Besigye ku nsonga za threat y'okuthreateninga obulamu bwe. Yeah. Tibagenda mukola ki
kumutuga n'okuvunaana engeri gye yakwatibwamu. Kati gundi yali omulodi wa Kampala nga munnamateeka abadde anoonya CDF kumusavinga. Yes, okumusavinga. Bukedde ku makya nga babye drone ewuwe ne bamuwamba ne bagenda naye. Naye okuswazaswaza abantu mu maka gaabwe okutyoboola ssemateeka n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu kuba ssemateeka alambikiddwa bulungi. Engeri bano gye bakwatamu abantu yekifaananyi ky'omuntu asamoningiddwa n'agaana okola ki? Okulabikako gwe basobola okuyoola mu ngeri ekola ki? Efaanana bw'etyo. Ensi egoberera ssemateeka mu kyasa kino ekya 2026 tekyatuukaana kukwata bantu mu nkola ya kiyaayi. Munkwata bwetyo nti ebintu ebyo bizze bibeera wano e Uganda. Era neewuunya Mwami Museveni n'abantu abakulu abatusinga ku bukulu ababaddewo. Amagoba ga mpaawo talikaaba results zaago zegali wano mu Uganda. Era results ezimu eza mpaawo etalikaaba baase ze bayitanga mpaawo talikaaba nga buli agiraba gibeera ki? Miranga nga drone bw'oziraba kati. Ye results Mwami Museveni kwe yasinziira okufuna obuyinza. Era ye results baluta maguzi ze beewaayo nga Museveni ali ku kibanyi waggulu ne babatuuka okubatta naye nga tebamuwaddeeyo nti ali awo. Ng'abantu tebalwanirira kumalawo bintu ebyo. So bano nabo balinga abaagala okulaba ku results ziri baddemu baziraba ez'okubiri. Kuba effujjo eriri mu kukolebwa ku bantu lisusse. Naye tetumanyi oba Museveni mwenyini Mwami Museveni akyali mu control ng'ebintu bino abimanyi oba yawambibwa nga naye ebigenda mu maaso takyakola ki? Asobba nga tabimanyi. Takyabimanyi. Kuba bw'otunuulira ennaku zino Mwami Museveni engeri gy'ayogeramu ne gy'alabika eri abantu teraga muntu ali mu control. Eraga nti waliwo omulala akivuga. Eraga nga yava edda mu control. Wamulaba ne mu kwogera kwa president ng'ayogera ng'omuntu ayakyadde obukyazi mu ggwanga. Bwe yali ayogera ku kintu ky'abaana bano abakuba ekyeyeebweru ng'ayogera ng'omuntu ayakyaddeko mu ggwanga atamanyi na bigenda mu maaso, atamanyi na mbeera bwefaanana etwala abantu bali bweru. Omuntu bwe yeeweerayo ng'awulira emiranga gy'abakadaama abakuba emiranga wabweru nti babayisa bubi Abawarabu naye nga buli nnaku ebibiina ebitwala abantu byeyongera bitebe kujjula. Golozano wava waba waliwo ki? Embeera ebeera nzibu nnyo. Kati Mwami Museveni bw'omutunulira ebigambo byayogedde mu budget ne bye basomye mu budget nga balaga nti Abanayuganda buli Munnayuganda asemba economy kati gyeraga nti afuna wakati w'emitwalo 40 ku 60. Tekisoboka. Naye mu factories e Uganda zetubuza zennyini ze zirina omusaala omuntu kw'otandikira nga tonnanoonya gwezizo. Factories e Uganda bakolera 4,000 ku 15,000 afuna ekinene nnyo wa 60. Emitwalo nga 20. Kumi nga 4. Kati embeera weeyongeredde okunyiga buli Munnayuganda ng'ali ku sigiri asiriira ggwawo. Mwami Museveni ate gy'ali mu kwogereramu nti ate abantu beeyongedde okuba obulungi ennyo. Ate budget erinnye eri trillioni 8. Kati naye ebirinyisa budget biki? Ebirinyisa budget bakadaama. Ebirinyisa budget ye golodi. Golodi bamuteka mu budget yaffe. Yes, mune mu budget ewedde. Budget bintu ebye minerals resource ng'ofuna mu sente nnyingi yali golodi.
si ku musolo ku gold wabula okutunda gold. Yes. Nga tumujjawa Kalamoja ne Kasanda ne walala. Kirabika. Kati njalude ku twatunda gold mungi. Naye okwenyamiza abantu n'okwewanyisa abantu emitima kitutwalawa. Kyongere eggwanga lino mu maaso. Option erowooza nti okuziba abantu emimwa bonna basirike balekere kwogera ku nsonga eriwo ke kabonero akanaataasa eggwanga lino. Obote n'Amiini bwe baagaana buli omu okwogera abantu ne babeerawo nga basirise amagoba agaavaamu gaali galiwo. Nakuno okwogera gino emikutu gyammwe gye muteesewo naki nakyo kibadde mu feva ya Museveni. Era ffe abaagala mwami Museveni agwe tusanyukira okuwera byonna we twandyogeredde. Tusirike buli omu abeere ku lulwe kyabike lumu. Ko wabaddewo omuntu ng'abeera munyiivu naye nga bw'atunula mu kamera eno agamba ate lisinjogeddeko mugamba gambye nakakkana. Naye abantu omu n'abakuuma ne babula we boogerera bonna ne mubateeka mu nnyiika eri awo. So bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogizaala musaayi. Yes. Ko nammwe temulina option y'abantu. Temulina kye musobola kukolera abantu kisobola abakyusa kati. Ekisooka mukulu Ssekanja okukyusa abantu bo bennyini oteeka okuba n'ewiiru yaabwe nga bakwagala. Abantu kasaba kukyawa niwe bino mbibuulira n'abantu abaawasa abakazi mu maka. Tosobola kutereeza maka nga wakati wakyali mukwano. Tekisoboka. Omukazi kasita omulabanga nti kye bayita love eweddewo nibwoleeta ekintu ekirabika kitya aba takyakiraba nti kyaki aba takyakiraba akulaba nga azannyo buzannyi. Buli kimu aba alaba kibi ku ggwe. Era omukazi oyo bw'osigala nga okyekuumye naye muyinza okuttingana. So olwaleero wiiru ya mwami Museveni ey'abantu bali abamusimbiranga ebitooke edda nga teriyo gwasasudde tekyaliwo. Kwa naye kafeiganga kusaza ground ng'abantu bennyini willingly be bavaayo ne beesimbira ebitooke ku makubo nga tewali olwalaavu gye balina Museveni by then. Kati laavu eyo Museveni bw'anaafuna obujja kuba girina nti abantu baddukanye eri Besigye babaddukanye eri Kyagulanyi ng'ojja kufuna obujja. Nibw'onooba ofunye obujja kiri tekikyadda kyagenda ate tokyalina alternative tebakigula. Kati bw'onookiteekamu obusungu nti buli akungaanyiddeko abantu ogenda muteekako mbeera ya kumuyiga. Abo bwe banaatandika okutandinga against you kijja kuba kibi nnyo. Nze nalabye abantu bali mu kwefuula ababuulirira King Saach yakoze Kasolo baani awo tulaga. So tugenda mu jjangolo kati awo nga mwe bennyini mukyasobola okujja ne mu-abducting abantu mu nkula ng'eyo nga temukozeseza mateeka mukyafuna ba King Saach abalala ababuwi nga baminisita bammwe n'abantu ab'ebitiibwa mu mikolo because tebabafiiringa nti weebali. Kuba singa Kasolo yabadde akyali minisita oli mu gavumenti ya mwami Museveni abantu gye baali baagala amanya Mushega Saha n'amwogerako awo we yamwogereddeko ekivulu kyabadde kikoma nga minisita ali loved ng'abantu bamwagala. Goshuwa oli shuwa singa yabadde muyimbi nga Kyagulanyi yatudde awo omuyimbi oli n'alinya akadaala ko ng'ayimba ng'ayogerako ng'alumba Kyagulanyi yandimazeeko okuyimba bali museeka akazindaalo. Kati nga tonagenda mu details ono yakoze bubi ono yakoze ki biki ebivuddeko bino the violation of law. Amateeka kasa abantu bagalinyiridde abantu batandise okugamba ye n'amutwalawa sina wengenda amutwala we musanze oba mukuziika kiggweeraawo. Kale mwami Museveni ogenda atuusa ogenda kuba ne baminisita batakkirizibwa agenda ku mikolo
kuba yo ntandikwa y'abakenyisa abalina endowooza ng'eyiye bangi mujja basanga mu makyaki babakole kyekimu ku nnyimbe mujja basanga ku nnyimbe babakole kyekimu mubasange ku mikolo ekirina okukolebwa kutereeza kulongoosa kwebuuza lwaki embeera bweti bweri. Kati mwami Kirunda omusango gwa Dr. Besigye omulamuzi Baguma yagulimu? Yes. Wano olusembeyo yagana teyalabikako yamala najja luli olulala ayina ensala enkwata gyakwata mu keesi abasinga gye batakkanya nayo naddala bannamateeka ba Lukwago no buli munnamateeka nga yagasoma oba awagira mwami Museveni oba tawagira mwami Museveni enkola yona Baguma gye yakwatamu omusango gwa Dr. Besigye nga bapulipeyalinga ogenda mu hearing nfu bwefuufululu tewaliwo omuntu yasoma amateeka ayinza kuwagira kintu kifaanagana bwe kito. Omusango oguba gugenda kubeerawo okugenda okuwulirizibwa bateekawo kooti harmonizinga kukukkirizaganya mu ngeri gye munaatambuzaamu ki keesi balooya bano balooya ba Dr. Besigye ne basaba ebyetaagisa netwetaaga obujulizi obwo mu butuwe mutuwe n'ennaku tubusome tukole ki tubutegeere mutubuulire n'abo abajja okuwaani obujulizi bw'amateeka bwe gagamba obibawa then ne bateekayo puleya yaabwe ku bye baagala ne babiteekayo byonna. Mukulu Baguma yafuuka yennyini nga ye state ng'ate ye mulamuzi yabigaana byonna ekiri against law kuba omusango gubeera mu kooti wabeerawo state omuwawabi wa gavumenti ne wabeerawo n'abawawabirwa abaleese defense yaabwe nti oba olina okubawuliriza bo saidi zombi nga gwe omulamuzi oli nyuto tolina saidi kati eryo we kyatuukanga nga mukulu Thomas Jatiko azenga owa gavumenti avunaana ng'omulimu gwe yandikoze ate omulamuzi agumukolera nga zenga state naye ng'ate the same time ye mulamuzi n'atandika nga ne balooya ba Dr. Besigye batandika osubmitting abastopinga omulamuzi. Yes. Dr. Besigye n'awanyika omukono n'amukkiriza okwogera aba ayogera omulamuzi n'asituka mu ntebe ne yeekandaga n'afuluma ng'omuntu ali mu ddooko wali ayogera. Kati omulamuzi nga ki ekimunyiiza okusituka mu ntebe okwekandaga? Kati why Dr. Besigye yateekayo ne fayiro egamba nti tajja kuba mumativu ng'omulamuzi ono yali mu musango gwe nti omulamuzi emisango egivunaanwa Dr. Besigye omulamuzi azitwala nga gye baakola ye conflict of interest. Yes. Nti mu mateeka ekitakkirizibwa ate kano Dr. Kizza Besigye yali yanoonyereza ng'omulamuzi kennyini ali mu musango ogwo yawandiikira pulezidenti omusango gugamba baali bagenda kutemulaani pulezidenti ono yamuwandiikira ng'amusaba kumuzimbira ennyumba ng'agamba gy'asula tali safe. Ani yawandiikira? Baguma yawandiikira pulezidenti. Yes. Era ne bamugjayo ne bamusuza wali mu Lubowa estate ne basindika UPDF emuzimbire ki ennyumba. Kati omuntu gwe bali mu kuzimbira ennyumba tasobola kubeera w'amazima na bwenkanya mu keesi agenda kuba atyo ow'amazima mu keesi n'omusibe bamusalira agambe nti andi mutuufu oli gwe yasabye ennyumba n'agimuwa. Baguma teyakyegaana nti yawandiikirako pulezidenti bamuzimbira ennyumba ate nekyegaana nga profu weeri n'ennyumba weeri nga n'abagizimba ba UPDF. Kanawulira nti abamu ku bajulizi birivumbuka bagenda okuleeta kwekuli ye Abe kuliko yakuliranga Major General James Birungi yewasiye era bombi basemwayi ne kubeerako ne Abero Kandiho naye yali wasemwayi. Yes. Omu nakati gwe baleeta musibe yani Birungi ye Birungi ku miryango egiteeberezebwa nti yatega bomu ez'ekimpatiira wano ng'ayagala kufuna sente zaki za security nti agenda kulwanyisa terrorist. Kati oyo kennyini
wabanga ye yaline mu musango gokwata kuba webuuza abantu bano okumanya the violation of law esuse Dr. Besigye yali e Kenya nga n'omukolo gwagendako gumanyiddwa ng'era niwasuze wamanyiddwa kiki ekikuleetera obutakwatagana na security ya Kenya ne mukwatagana ne Interpol ne mumukwata ne mumuyisa mu mateeka okumukomyawo wano wabula ne muwambe Kenya ne mugenda ne mumuzza wano kiki ate mumumaliriza ne mutugamba nti mu bujulizi obwaleeteddwa timwamusanga ne pisite enkadde ng'erimu amasasi aga ge yali agenda okozesa okuttaani nti kati n'okuthreateninga balooya kutandiise abali mu keesi yes kuba olwaleero bw'otandikira ku Lead Council Lukwago amakage n'omuyoola kati ate Martha Karua ava e Kenya naye ayinza okwekengera n'atakomawo kati abalala ogenda bakola otya tikitegeeza entiisatiisa nti Mwami Museveni kyetwatulwana ekya kooti martial ayagalira ddala kozesa zino kooti zennyini ez'abantu ba bulijjo zifuuke ki kooti martial kuba mu kooti martial era baasooka ne bakwata looya wa Dr. Kanukiza Besigye omu gwe bayita Aaron Kiza ne bamuteeka mu illegal detention ne bamutwala ekitali ne tulwana n'afuluma kati olwaleero omu ku ba Lead Council gwe bakutte nti n'obudde bwe baabawa tukomawo mu kooti ennaku z'omwezi nga 3 guno obudde balooya bonna babadde bize mu kusoma keesi n'okwetegereza obujulizi bwonna kati Lead Council wabwe mumukoze eki mumukutte so nga 3 babirungi kandiho n'abalabe bajja okujja nga naye ffe kye tusaba Mwami Museveni waba asazeewo nti kati amateeka is not the way to go agajjewo tumanye nti tetulina mateeka akwate omuntu amutwale nga luzira direct without trial tutegere nti ekyo tekiriiwo kuba okola ekifaanagana nga ate nakyo kyennyini tosobola kikola nga bwe kirina otambula kitegeeza ki nti mu Uganda omusango we bakukwata mu mateeka ge tulina wano according the nature of law gye tulina wano oba tobeera guilty obeera suspect so burden of proof eriyo yakukutte okakasa nti olina omusango akukutte yalina okakasa nti alina omusango kyova olaba amateeka gakkiriza ku keesi omuntu okumweyimirira n'asigala ng'awoza ng'avaawa wabweru kuba gwe yinza okumukwata nga talina musango naye ng'omutese mukomera emyaka egi oba n'omukwata ne kigenda ozuulwa ng'omusango gwe yazza ekibonerezo kyagwo kya myezi 5 naye nga wamusiba emyaka 6 nga ali mukomera kyova olaba baali bateekawo nti omuntu anayimirirwanga n'awoza ng'avawa bweru kuba amateeka g'abannaffe Abafalansa bo lwe bakukwata oba guilty kiri gy'oli gwe okukakasa nti sirina musango tisirina naye wano akukutte yalina okukola ki okuprovinga era Dr. Besigye saa zino tosobola mugamba nti alina omusango according to the law gye tulina taba na musango ekyokubiri bw'oba oyagala amateeka gakole lwaki omuntu w'omukwata tomutwala wawa alina kuwozesebwa keesi ya Dr. Besigye olabira ddala nti ebadde keesi eyamugwetekebwako yonna eri mu kufaanana nga terina proof yonna kwetambulira kyenkunyonyodde nti okuyingiza Interpol mukwata Dr. Besigye walina ebintu by'olina okuteekawo ebikakasa Interpol ti Dokita alina omusango n'okakasa poliisi y'e Kenya ti Dokita alina ki omusango bano kye bataalina that's why tibamukwata mu bintu ebyekiyaaye ne bamuwamba buwambi ne bamuvuga kiro kyonna ne bamukanyugawa e Makindi nawo n'amalawo ennaku 4 nga tumunoonya tamanyiddwa wakola ki waali ezibuka ensalo zaffe si gye bamuteekamu kuba High Court y'e Uganda evunaana misango gyokka egidiziddwa
mu Uganda wetandikira ne wekoma. Terina busobozi busobola awozesa musango gwe baddiza nga bugubuse border. Nti kati High Court ye Uganda eri mutulaga nti etwalanga Kenya district ye Uganda. So kati ono bamuteka mu High Court. Ono court tekirizibwa. Ne bamusosa mu court martial. Kuba court gye balina okutwala era nayo yali emenya mateeka kuba court martial eteeka erigiteekawo lyagiteekawo nga ekitongole ekikwasa empisa. It's not even a court. Disciplinary what? Committee. Nekikwasa mpisa. Mu bajaasi. Si abantu ba bulijjo. Yes, abantu ba bulijjo. Okitegedde. Kyovola abantu ebyo nabyo tubigendangamu okubalungamya nti kyo siwe kirina okubeera. Kati n'ogwo omusango olaba kooti gye batwala Muwanga Kivumbi. Olaba vice versa. High Court ye Uganda yerina owozesa Muwanga Kivumbi. Kati Muwanga Kivumbi ate bamutwala mu kooti ewozesa emisango ekulifayinga n'oguwozesa ogugwe. Naye olaba nti Dr. Besigye yali asaana n'okutwala mu kooti Muwanga Kivumbi gyakola ki. Naye bano ba mafia bwe banaaba banaatega ekintu kye baagala okubbira mu ssente bakuteekako omusango ne baguteerawo n'abanaagubeeramu bonna. Kyova olaba eyinza okuba eri mu criminal division eri bagita international criminal division erabika yabalema okufuna omulamuzi gwe bateeka mu bino anaakolanga baguma ne bafuna baguma waabwe. Baguma kese eyo yagitandikiramu era yagitandikira mu kwabwe mala okuva mu kooti ento mu kooti martial bagisindika mu kooti y'e Nakawa ento. Kooti y'ento waliwo omukyala yagulimu eriyo omukyala yagulimu aba wadde state obudde okunoonya obujulizi then omusango gujje mu High Court. Okitegedde. Kati baguma kuva gujja mu High Court yagulimu. So kati bino ebyogamba kutuleta simu ya Dr. Besigye biki byaleete kubagenda okujja obujulizi simu gye babba eno gye babbira ku NUP. Yes. Process eyo bagituukako eno tebanagituukako. Anti kati wana buli biri bivumbuka ng'agamba nti ffe tumaliriza buli kimu era tulirwedde. Process y'okozesa essimu y'omuntu nayo gindi eyo yali y'e Nakawa. Baloya ba Dr. Besigye ne bagisinga. Nga tokkirizibwa kugenda akozesa ate essimu ya muntu yennyini ng'omuntu gwe wakwata ng'ogamba olina obujulizi. Kala tosobola aga nti ate obujulizi buli mu ssimu ye. Ate nga n'essimu babba nzibe. Kala gwe ng'ogamba nti wankwata. Wonkwatira kitegeeza obujulizi omaze obukola ki? Obufuna. Kala ate n'ongamba nti ate buli mu ssimu yange. Kati ekyo ne bakikyalenjinga omulamuzi n'akigoba. Ne baleeta n'ekirala no kwa High Court nga baagala kuleeta abajulizi abagenda okuwa obujulizi nga bali mu kutiya nga tebalabika babasibye mu kutiya bwe bati. Anti kyekyo baagala nti baagala protection of witness. Tebaagala bantu bana Uganda balabe yawadde ku Dr. Besigye n'ajja Obedi Lutale obujulizi. So far aji Obedi Lutale ne Dr. Besigye bokka waliyo no wa polisi wa baleeta ow'amagye gwe bayita Captain Dennis Ola. Captain Dennis Ola banga nti naye abadde ne Dr. Besigye mu myezi ebiri ng'atambula naye mu bibuga ebyenjawulo. Naye nga Ola abadde amaze emyaka ebiri nga musibe emakindi. Okitegedde. Songa nti bintu bya kupangapanga nti bona saawa zino bali mu panic mood. So proof ekyokuzaako tebakirina. Kati file batya okulirizinga Dr. Besigye nga amaze omwaka gumu n'ekitundu mu komera tebamuwa beyiro nga n'omusango tegukola ki? Teguliiwo. Kati saawa zino tebali mukola kwe kukanga buli omu. File eno aja Obedi Lutale Dr. Besigye oyo munnamagye gw'ogambye erikaza atilaji oba babuka bali mu kooti e Nakawa ne basoma abantu bebaga nti bali ku file eyo ne baleeta erinnya bya Salamu Musumba nga bagamba yali e Geneva mu Switzerland n'abeera ne Greece ng'agenzeeyo kukola ki ng'atumiddwa era ku nsonga z'okutemula Mwami Museveni. Ne baleeta Ssemujju Nganda ku file eyo. Ne baleeta
Elias Lukwago gwe bakutte olwaleero ku fayiro eyo nga ye lead counsel naye nga ne ku fayiro bamuteeseeko nga ki suspect ne bateekako ne mukulu Lubega Mukaako nga naye yaliko nga suspect nga naye ali ku fayiro eyo owulidde ne Wafula Ogutu so abo kwe bali ku fayiro yes nokirabira ddala nti kyali political okuzingamiza ddala emirimu gya political party nga PFF kuba top leadership yonna kutandika ko Dr. Besigye ozizaako Speaker Salamu Musumba oteeseko chairman w'ekibiina Elias Lukwago olese chief executive atambulirako emirimu gy'ekibiina gyonna Semuju omuteese ku fayiro oteese kuba omu ku eminent council abatambuza ekibiina kati Wafula Ogutu ku fayiro so mu bufuzi PFF kumpi yonna bagitadde ku fayiro yes nti kubeera ku disablinga kibiina kibeere nga kirema kirina byekikola amagezi n'amaanyi na buli kimu olabira ddala nti fayiro ya Dr. Besigye fule eri politically fule political teriimu kintu kyonna kyateeka from the start okuva otwatandika okutuuka olwaleero tewaliiwo state birivumbuka si yagulimu yes kyeyaleese nga kiringa ekisobola okuluma Dr. Besigye tikiriiwo ekisookera ddala mukyala Salamu Musumba mu bulamu bwe bwonna bw'abadde atambudde ensi zonna talinnyangako Greece kati bano naye bagamba nti yali Athens kati ate ekirungi ky'abazungu si bawolokoso kyova olaba nti obujulizi bw'aba aduniya ayeebale obwa Echodo oba ono Dr. Lawrence buli wagenze nga bwoti nga bakuwa nga abazungu babuteekawo nga bagamba alina obutuuze bwe bati kati omuzungu yenna kasogamba nti Salamu Musumba yalinnyako Athens mu kibuga ky'e Greece wano nu likodi we yafuna visa kikola ki kirabika n'olunaku lwe yatuukayo ne bamulisivinga niwe ba hoteri kwe yasula ekola ki weeri kati baba nabyo so ogamba nti yagenda e Switzerland kuba Geneva ekibuga kya Switzerland lwaki bakiteekako Dr. Besigye omulimu gwa mukyala we Winnie Byanyima gwabaddeko abadde asula Switzerland Geneva so bano Dr. Besigye wabadde wayitangawo ebbanga tono n'agenda okugenda mu famire ye ng'eri bweru kati era bakitezeewo okumwanguyiza kye nakugamba nti wano we baali bakuba Kayibula bategako Kitatta nga Kitatta musajja wattu yali mu bintu by'ekisawo ekiganda ng'amanyi okusala n'agenda e Tanzania mu ddogo lye kuloga bantu kati bano kasa bamulabanga ng'asala booda n'agenda yagamba Mwami Museveni Kayibula ono gwabadde atumanga mu bayeekera kati nga bw'okitunulira wano ebyaddala ono abadde akola ki agendayo naye ng'agenda mu bintu bye kati Dr. Besigye bamuteekako e Switzerland because bakimanyi nti e Switzerland abadde abeerayo ng'agenda ekaawe kulaba ku famire ye kati era yalwalirako ne Switzerland eyo ebbanga lye yamalanga mulwadde ng'ali Switzerland kati bano Lukwago Semuju ani omulala Wafula Ogutu abo bo lwaki bajja ku keesi ku fayiro eno anti kuteeka bantu ku pressure buli omu abule ne kyakola lwakuba nti bali basajja bagumu ffe Katonga ni bw'otukanga tebatukanga bwe batyo fulaba badde obalaba ng'era bakyatambuza ki emirimu era ne mu kalulu kano baabatwala nga pulaani yakolebwa dda bonna okubakuba baleme kola ki kuyitamu yadde omu era Lukwago yatagenda agenda mu kalulu ne tutuula e Katonga ne tukola decision nti no tujja kubanga batiitiizi baba baatuula ne bakisalawo nti balina otukuba mu kalulu katugende ffenna so state yatula nesanga nti PFF tebayingira era abo bonna benkugambye yateeka ku list kyawo bateekako baali bakubwa nga tewali ayinza kuwangula kalulu bonna era bonna nga bwe yabateeka ku fayiro yabakola ki yabakuba tekuli yawangula kati Abannayuganda
kyensuubira bali vigilant bafaayo era bagoberera ebintu bino era tolabanga omuntu asirise n'olowooza nti aba talumiddwa nnyina ng'ali mu kuziika wabula weebuuze lwaki asirise. Gavumenti erina okwebuuza lwaki ekoze ku bantu effujjo mu bbanga lino lyonna nga basirise. Basirise lwa butiitiizi oba waliwo kye basuubira okusituka omulundi ogumu. Kwagwe weebuuze n'ogenda omenya abantu ekasubi ekawaala wali n'obamenya ebusaabala n'obamenya ng'akalulu kakaggwa mu Uganda yonna mb'oteeka trade order mu nkola ne basirika. Bw'olina okwebuuza lwaki basirise. N'okwata Besigye n'omuteeka ali omwaka gumu n'ekitundu ne basirika ne bamala okuba akalulu ku ffujjo ery'amaanyi eryabakolebwako ni gwe balonda namba 2 n'adduka mu ggwanga ne bakola ki? Ne basirika. Ffe bakirunda abalaba ewala abali intelligent. Omuntu asirisa aba mubi nnyo kuba ayinza okusituka nga tokyamulinako ki control. So abali mu gavumenti abalowooza nti enkola eno gye muli mukolamu n'okutambulizaamu embeera bwetyo erina kyegenda ogatta ku ggwanga, egenda kubateeka mu kabaate ke mutamanyi. Kuba kati nalabye Otafiire n'eddamulira nga bayomba kubanga Otafiire bamugye Ministry of Internal Affairs. Otafiire nga nti obuzibu bwasinze okusanga nti abakolera bu intelligence buno buli mu poliisi. So ensonga eyo gye njatu gimalirize nayo. Damulira naye ndabye naye awanda muliro tojaganako XO yogere ku Meja General Damulira sirinnya lyaki kanti balituume wammwe erinnya nsooka likolerera kati obuzibu obuliwo. Internal Affairs kizibu ki ekiri kubanga ekizibu kinene ekyobubbi mu Internal Affairs kuba okusookera ddala Kayindo Otafiire we yaviiridde mu Internal Affairs na kunyonyolako wano yali yawandikira Mwami Museveni ebbaluwa ku bubbi obubadde mu kamera enkesi ez'oku nguudo ze baateekako ng'era Kayindo Otafiire kennyini alaga nti yanoonyaako nga bagamba nti kamera ezo ekiziganya okola abakozi baazo baludde nga tebasasulwa tebalina musaala ng'oba ensasula yaabwe eweza bilioni 32 ku 34. Kayindo Otafiire alaga nti n'anoonya ssente ezo n'azireeta. Bilioni? Yes. Bilioni 32 bilioni n'azireeta. Yes, mu ministry. Zisasule ki abakola ku kamera. Kayindo Otafiire alaga nti era ssente ezo ne zibula. Tezaakola mulimu guli gwe bano bagamba. Yes. Era abantu abo abaliko omusajja bamuyita Serunjogi eyalinga biira mu mulimu ogwo mukwate n'abantu abamu abali ku bya kamera mu Internal Affairs. Be bano be bakwata wano jejjuzi. Yes. Bakwate. Tikitegeeza olutalo lw'obuli bw'enguzi lunene mu Internal Affairs. Tera woba otunuulira ebigambo bya General Kayindo Otafiire kati abantu okujjako okola n'entalo wetwetaagisa saagala kubeera wano nga nnyonnyola mukulu wange Damulira nti mu protocol ze Uganda minisita ni waba si musirikale nga Kayindo Otafiire abamukamaawo minisita yenna abeera boosi wa musirikale ali mu buyinza wadde omusirikale abeera jeno kati ate Ministry ya Internal Affairs minisita abagikulira yaba top commander muyo bana abasirikale bona abalimu babeera wansi abapoliisi ukitegete kati ebintu bibiri mu government Kayindo Otafiire mukama wa Damulira ne mu magye gennyini kwa Gindi Tafiire jeno kifulu jeno seniority ya magye mu byonna senior wani wa Damulira senior nti kati ndi mukubulira Kayindo Otafiire yasibye abakamera ababbe bilioni 32
kati mubaddemu obubinja mu internal affair obubbi kamera zino niwo badde oziraba nga babadde bakola ku bantu ebikolobero nga kamera teziraga nga babuza abantu bakola by operation ebyekisirusiru ne bajja ku president Sente Mpitirivu ke kantu kembadde nkubuuzanga nti waliwo akabonda akawamba mwami Museveni oba akyali mu kontro kwali ebintu bye tuba tulaba nga tebiri nomo Kayindo Tafiire oyo omuntu oyinza omwogerako ebintu ebirala naye Kayindo Tafiire oyo musajja wa mazima si mubbi. Kayindo Tafiire niwaba akola sente ze azikola mu ddiiru zino ndala takozesa sente z'ofiisi kuzibba era talinaayo omusango gwonna nti yali ahandolinzeeko gavumenti ofiisi n'agivaamu nga babbye ki kitegeeza bano be baayoola yes bayinza okuba nga Otafiire ye yabalumiriza yes yabawandikako lipooti byonna kuba njagala nkubulire Jeno Damulira mukwano gwa CDF nnyo naye alina okumanya asooke yeebuuze lwaki buli gavumenti ebbanga lyonna lyebaddewo Otafiire afuluma minisita niwe yabadde n'obutakkanya ne Muhoozi nga buli omu alowooza nti tajja kujja ku lisiti era yazze nga minisita kitegeeza Otafiire alina ekyamaanyi mwami Museveni kyamumanyiiko ekinene Badamulira ku levo yaabwe kye batiganya okutegeera ate sikubira nti Damulira ali ku levo etategeera bino abimanyi naye obuzibu obuliwo abantu bali mu kusavinga interest z'abantu ne babakozesa ebizibu Jeno Damulira oyo musajja mugezi tosobola kulira intelligence nga toli mugezi musajja mugezi nnyo kulira intelligence kitegeeza oba intelligent enough nnyo olwedde ne gyali eno mu ghetto structure era balinayo olutalo si Otafiire lwoka Damulira alina olutalo ne office of the chairman national chairman eya Namyalo bakubagana afa bakirunda tuba twabisadi nga ddanga tubimanyi emirimu gya Namyalo Damulira wa crime intelligence ate agitwala n'agaba ebyalaani n'agenda mu bavubuka kanamulabye eggulo nga limbavubuka era niwo obadde olaba nti intelligence ebadde ennafu mu bbanga lino ebintu bingi nebikolerwa ku lugambo olutaliiyo Damulira amaanyi ge tegabadde mu crime intelligence gabadde mu kuzimba kye bayita ghetto structure kati ate ng'era gwe mulimu ogumu ogulimu Namyalo naye abadde alina ekkatala ery'okuzimba structures era mwami Museveni n'ayagala aleetewo omuntu omulala akakanye ku maanyi ga Damulira mu ghetto structure Damulira aconstitutinga eri ku mirimu gy'alina okola egya crime intelligence naye ghetto structure nebadde n'ekizibu kinene ebadde ne budget nnene anti bagamba nti Damulira bwe yatula ne crime intelligence ye bakizuula nti obumenyi bw'amateeka obusinga buva mu ghetto kati kwekwata bamuyita Emma Kuteesa afande Emma Kuteesa naye ati kakati genda mu ghetto kati kyembadde nkunnyonnyola nti Damulira kendeeza obumenyi bw'amateeka mangu bw'asukka ennyo nga n'emirimu office takyalabika abeera mu bya ghetto mwami Museveni n'aleeta Meja Kuteesa oyo WSFC yes ne bamuleeta awo akwasaganye emirimu gya ghetto naye era still olw'okuba nti bajeti ya ghetto eyo yali nnene Damulira yalemerayo era watuuka ne waagala okubeerawo olutalo wakati wa Sam Kuteesa naani wa Emma Kuteesa wa Damulira ne Emma Kuteesa olwa bajeti eno okuba ennene era ekisibye Damulira mu ghetto eyo nga tagiva mu bajeti Mwami Museveni ng'ayagala okuggyawo entalo zonna ajjewo bajeti ya ghetto naye kati Meja General Damulira yandibadde yereega ne General Kayindo Otafiire kati nze siraba kuba mu kusooka mu security ways mu byonna bwe babadde sirabawooko butakkaanya buli ku personal level wakati wa Damulira ne Otafiire Damulira waba alina olutalo n'Otafiire kitegeeza alina ekintu kyalemeddwa okwacounting kubanga Otafiire yagambye bamuyita batya omusajja oyo omanye ekikule mukamuntu yamwe nti wetegereze nnyo poliisi n'ezi intelligence ezo kubanga nze mbadde mbagamba mukole kino
bano ne bakola kirala nembaga mukole kino bano ne bakola kirala kyovolaba omuntu yena mu security anayagala okubba sente akulyetingawo obubondo obutaliyo era walaba Kayihura budget y'okulinya n'aba ne sente mpitirivu yakulyetingawo ba crime preventer awe yatuuka n'agamba president nti alina ba crime preventer milioni 11 era abaali bakuba Kayihura kye baakola bagamba nti gyabadde ateesewo Melisia kabinja kasobola n'okumuggyako kagenda amuggyako kati ddamulira mukulu wange musaba n'obwewembeefu obutafundikira mu lutalo luno ng'akutte ekkubo Kayihura lye yakwata kuba basobola n'omuga nti obadde okozesa abaana ba ghetto kuba babadde ne bajeti nnene ogambye obazimbye eggwanga lyonna batambudde era byebintu ebimu ebyabadde mu bubbi n'obuvuyo obunene ennyo mu kulonda okwakalulu kano okusookera ddala nga baagala okulinnyisa namba y'akalulu kulaga nti Mwami Museveni afunye obululu bungi nnyo ne percentage nnene naye percentage ya Mwami Museveni bwodda ku ground togiraba ogiraba wali mu figa zo ziri nnya but wetudda mu practical no ku ground tekola ki terabika nti ekyo babadde beewala kiri Kayihura kye yagamba nti alina bakula prevent milioni 11 Mwami Museveni n'agenda mu kalulu n'ataweza yadde milioni 7 kye babadde baagala okola ki okugjawo kwe kulinnyisa percentage enefuuka 71% balage mbu okubawo kwa structure za ghetto kwayongedde Mwami Museveni ki obuwagizi kati saa zino waliwo olutalo buli wogamba nti okubawo kwa ghetto structure kwe kwayongedde Mwami Museveni amaanyi kati ate nga Mwami Museveni agamba nti PDM yemwongedde amaanyi nawe recreation ya Sali Musale now who is who ani abeera omutu Mwami Museveni ayogera nti akaluluke yakajje mu PDM ne recreation ya Sali Musale era yakijjeyo bulungi nnyo nga basoma budget wali na praising ani General Sali Musale omulimu gwakoze okuyingiza amagye mu recreation neyamba abantu okusitula ki ebyenfuna kati ate bodda kusadi yaddamulira yakulaga nti ghetto structure ye yakoze amaanyi ennyo Mwami 7% eno okola ki okulinya nsubira olaba ekintu kyembadde nkugamba nti saawa zino mu gavumenti mwennyini within bano bona abali mu operation kukwata balukwago kusiba ba Dr. Besigye bali mukola diversion ejja abantu focusinga ku kituufu lutalo luli mu gavumenti waliwo olutalo lunene nnyo kubali mu gavumenti mwennyini berwanyisa gomanyi bajjena ababiri nga be bakubagana gwo kimanyi kiba kinene omanyi kitegeeza bajjeno kuba buli jjena alina mugamba afando oyogedde gomanyi jjena yalwana neno nalaka naye yalwana myaka gye ndabanga emikulu namba ye tagimanyi Damuli atamanyi namba ye naye Kayindo Tafire Tafire ye yalwana sebo Tafire ezo namba 10 ezisooka ukitegedde 100 numbers zikola ki ezisooka kati woba tozigwamu olina okutta ku kigere kale wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne Mwami Hassan Kirunda muna PFF twogedde ebigambo nga bwe biwulidde byonna tugenda kukoma wano olwaleero tujja kutandikira awo naku olala akuume